الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبولغانا منا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم يوزا وجتبا الله سبحانه وتعالى نتمسغا asiri yengerabye n'emirembe gye olubeerera omubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tulagira okubeera nga tumutya, era omubaka sallallahu alayhi wa sallam atukubiriza okutya Allah. Kale nno kya buvunaanyizibwa buli omu okugezaako okubeera nga akituukiriza. قلنا في السابق ky'abantu bayitiridde mu mulembe gwaffe obutagondera Allah subhanahu wa ta'ala n'obutafaayo. يأمرهم ربهم ولا يمتثلون، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alagira: فلا ترى من يمتثل إلا قليلا. N'otalabayo bafaayo kubeera nga bateeka mu nkola ekyo Allah ky'aba alagidde okuggyako ababalibwa ku ngalo. فضلا عما يأمرهم به رسوله. ate bw'otuuka ku ebyo omubaka waabwe, omubaka Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatusindikira
bw'otuuka ku byatulagira la tara minna iqbalan tolabayo bafaayo okujjako ku bantu abatono ennyo wa nasalu llaha an yaj'alana minhum tusaba Allah subhanahu wa ta'ala birahmatihi atuteeke mu bo kama tara ndawe era bw'olabanga ينهى الله تبارك وتعالى عباده عن أشياء قال الله سبحانه وتعالى عزيزا بدبه كنتم غنينجي في كتابه العظيم يتلى عليهم آياته نابات بسمر ومتك الله سبحانه وتعالى nga Allah baziiza ku nsonga ez'enjawulo wala tara man yatawaqqaf n'otalabayo alekayo illa qalilan kadhalik okujjako abatono ennyo fadlan ng'ogyeko nno ate singa omubaka sallallahu alayhi wa sallam gwe yabatumira singa abaako ne kyabaziyiza olabanga abantu la yubaluun otulabanga tetufaayo wabula okujjako okugenda mu maaso n'ebyo bye tuba tuwulidde nga Allah abiziyiza ومبقى صلى الله عليه وسلم بزيزا وأصروا واستكبروا استكبارا وأصروا واستكبروا استكبارا ولما بانتون قبل ملاكوك بجيم قبيكوزا قبقانا قبيكو لابد سارو ورغانو الويتكيشا وقرو نوويكوزو الويتكيشا وقرو watara tokoma ku ekyo olabanga n'abadde anywedde abadde agezaako kabula kalil abadde agezaako okukola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yamulagira likasrati man ya'si wa likasrati man la yamtasil olw'obungi bw'abajeemu olabanga nabo bagenda badde mabega mpola mpola nga babivaako wayufqiduuna assabaat okunywera ne kutulema olaba abadde anywedde abadde agezaako kubeera nga yeesamba ekyo kyawulidde nga Allah subhanahu wa ta'ala nga akimuganye olw'obuyitirivu bw'abakigwamu n'okusendasenda abatakigwamu abatakiriimu n'okukibaagazisa olabanga abantu sur'aana ma yataghayyaruun olabanga abantu banguwa mangu nnyo okukyuka ne badda eri obujeemu fasuali ekibuuzo ne kibeera omuntu asobola atya okunywera ku bituufu mu kiseera ky'okusoomoozebwa nga bwe kifaanagana mal wasaa'il biki omuntu byasobola okubeera nga bw'abanga abyekutteko n'abyenywerezaako oba oli awo nga bisobola omuyambako la'allahu yathbut oba oli awo n'anywera
n'asigala ng'agondera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we kwebyo bamulagira ne bwe kibeera nga al aghlabiya ng'abantu abasinga okubeera abangi basalawo kujeema. Era ki ekisobola okuyamba omuntu okubeera nga anywera wakati mu kusoomoozebwa n'atajeemera Allah subhanahu wa ta'ala n'atakola ebyo Allah byamuganye wakati mu kubeera ng'enkuyanja omuntu wawangaalira ng'abajeemera Allah subhanahu wa ta'ala bakola by'atayagala by'abagaana nga be basingawo nga n'omukubiriza nga n'okumuyita bwe bamuyita asobole okubeera ng'abeera nabo. Twalaba ng'okululunkanira ejjala ya Allah subhanahu wa ta'ala n'okugikolerera kyekimu ku ebyo ebinyweza omuntu wakati mu kusoomoozebwa okw'ekika ekya waggulu. Walhadithu ani ljanna, okwogera ku jjana yatuulu, emboozi eyo onoonya w'ogikomya n'ekulemerera. Da'una, mutukkirize tutunuulire ku bidda, ku kyennyume kyakyo mu bintu ebiyamba omuntu okubeera ng'anywerera ku bugonvu obwo Allah subhanahu wa ta'ala bw'amulagidde n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, ne yeetamba obutajeema. Era ebiyinza okuyamba omuntu kusigala nga ekyo Allah kyamuganye n'asigala nga akyesambye wakati mu kubeera nga abakikola bayitirivu era nga be baana baliwo. Alkhawfu min azabillah, alkhawf walfirar min azabillah wa sakhatillah, okudduka n'okutya, okudduka n'okutya ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawaun kibeere ebibonerezo bye fi dduniya ng'omuntu akyali ku nsi, fa inna al insani idha khafa rabbah wa khafa min sakhatihi wa azabihi wa niqmatihi, omuntu yenna buli lwatya ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'obusungu bwa Allah n'okwesasuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la'allahu yathbut, oba oliawo ne kimuyambako okubeera nga anywera. أو خوفا من عذاب الله في قبره، وبوكتيا كيبونيزو بيا الله سبحانه وتعالى إذا بيابونيزانا بيو العصاة أبا مجيمرا في قبورهم. لعل الإنسان إذا خاف من عذاب القبر لعله يثبت وكل هذا إلينا لكنا رؤوزا وعذاب أليم وعذاب شديد والعذاب الأكبر. إلينا لكنا رؤوزا كل ولي لزيبيتي بوبي وبرمي
ebibonereza ebikakali, ebibonereza ebiru ebinene eby'olunaku lw'enkomerero. فالإنسان omuntu yenna senga qabla an ya'siya rabbah, nga tannakola bujeemu, senga alowooza ku bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ate ebinene, qad yaj'aluhu yathbut, bisobola omuyambako n'anywera. naye olw'okubeera nga mulembe, نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، قليل ما نتفكر في عذاب الله. olw'okubanga omulembe gwe tuwangalira mu kitono nnyo. بل هذا معدوم عند البعض، abantu balowooza kitono ku bibonerezo bya Allah. بل هذا معدوم عند البعض، n'abalala tebabiriiko wadde n'akamu n'akeddagala. الإنسان جلس وتفكر في عذاب الله، omuntu atudde n'akumiikiriza n'alowooza kubonerezebwa Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya, ويرى ربه يعذبه بتقصيره، neyerabanga Allah subhanahu wa ta'ala amubonereza olw'obukendeevu bwe n'olw'obutafaayo bwe. قليلا من من المجرمين يفكر في هذا، ani mu bwonoonyi atuula awo n'akirowoozaako kakati Allah wange yandimbonereza olw'obukiriku bwe ndimu. man yajlis wa yatafakkaru fi hada. بل الإنسان وهو يشرك بربه يشعر بالطمأنينة والراحة. الله المستعان. وهو يوم مجترى واجبر الله سبحانه وتعالى وغفرك الله ngawulira obutebenkevu era ng'obwongo tebumuwa nti waliwo n'ekisobola okuba nga kimutuukako fima huwa alayhi, mwekyo kyali. الإنسان omuntu yaqulu atuula ويؤذن essola neyaziiribwa wahuwa yasma nga naye awulira. وينتقل بعض الأفراد abantu abamu abali bwatuddewe bamwetoolodde abamu n'abalaba nga bagumbulukuka bagenda ila salah nga bagenda eri essola. ويبقى جالسا مشغولا بما هو عليه، ناسلان أتد نالما كان نيلو بياركو، ولا يفكر البتة في عذاب الله، ولا يفكر البتة في عذاب الله. ngataina byaro woza dakamunakendagala nti ekikolwa ekyo kirina n'obwisungu n'ekibonereza kiyinza kivaamu ne kijja gyali okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala bw'ajeeredde kusho. الإنسان طول العام بل أعوام مياكا يبقى مرتاح في ماله، أشدرانا متبكف مبيفنا بيه، لا يملك زكاة ماله، نتوى الزكاة مالية ولا يخاف نتينا مستقوى النار ولا يسعو نتينا إرفيري ودبون ذاته. هذا قد تسبب له مشكلة من المشاكل. كيف ممكن أبوه تقولنا نقاب الدم. أناس يتعاملون بالربا، ومضارين مؤمنين
أخذت النار من الحرام ربا كان أم غيره بغير الربا ويتري الربا وهو مرتاح البال ng'alina obutebenke bubwotalabangako bukyasuubira obwongo nga tebumuwa kyo kiyinza okumuleetera sakatullah, kiyinza okumuleetera obusungu bwa Allah, kiyinza okumuleetera azabu min Allah abadan. انظر إلى طمأنينتي tunuulira ebyobutebenkevu oba abakyala abatambula uratun nga batambula bwereere. انظر إليهن batunuulire hal tara minhunna ayat khawf olaba kuomu kubo omulaba okutya kwonna. Wayerabyeko omukyala atambula fi shari atambula mu kkubo wahiya ari ng'ali bwereere watara minha khawfan n'omulabako okutya ng'atya nti Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okubaako ne kyamukola olw'embeera gy'alimu. bal yamusna batambula basanyufu nga n'okweyagala beeyagala era yali fi amaani ali mu mirembe abasinga. تعالوا بنا إلى الزنا تعالوا بنا إلى الزنا tunuulire ku bantu bwe tubeera mu butambuze n'obwenzi. bakyala bw'olaba ng'alina obweraliikirivu wabeerera ng'alina omuntu fil haram, oba bantu bw'olaba ng'alina obweraliikirivu الكل في أمان الكل في أمان أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض tewali wamuta kwonna oyo ali mu ggulu. abantu tweraba maasiyatina tulaba nga tuli seefu. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض talina kyasobola tukola ng'asobola tunizisa ettaka abadan. ekuba neetonya Allahu musta'an. ekuba etonya والإنسان في غرفته وفي بيته مع امرأة من حرام. eggulu nga bwe libwatuka nga budde na bwakiro oba bwamisana, naye ng'omuntu awamba akidde omukyalo wa haramu. ولا يخاف من عذاب الله. ولا يخاف من عذاب الله. وكجمال بيكير nga kikutte ne bagase hadha aarifu mumfiruna. baalabye ekire begati ekuba etera kutonnya
begera kutonya kumbe bal huwa mastajaltum songa Allah subhanahu wa ta'ala alete songa Allah kwa dhati ya Allah alete adhabu في الدنيا أيها الإخوة. وانتموا بقانا باقي abantu yuanuna min al-alam, abantu bali burumi ma la ya'lamuhu illa Allah, obutamanyiddwa okujjako abumanyi Allah. وبعد الله هذا الألم نور بجمر الله وبرمي وبوه لا يعلم حقيقته توالي ومن يبني وابوه إلا من يعيشه وقد يكبه وقال له وبعضها عذاب من الله. فلما عصوا الله عذبهم به. وراجع إلى الله سبحانه وتعالى يسلمكم ودرس نبوه في العاجل قبل الآجل. نابا مدنزا مبرانغو نابا تانا تبالينا إخواني وأخواتي، الناس في ألم المرض. abantu bangi bali mu bulumi bw'obulwadde bwe tutamanyi, ng'abumanyi butya bwe bubaluma ye Allah, oluvannyuma bo bennyini bwe buluma. وبعضنا يعيش في ألم الفقر، شدة الفقر. abaana bawangalira mu bulumi bw'obwavu obw'ekika ekya waggulu. ma la ya'lamuhu illa Allah, obutamanyiddwa okujjako Allah, summa abo ababuwangaliramu. abalala bawangalira fi dhiqin ma la ya'lamuhu illa Allah, abalala bawangalira mu kufundawalizibwa fege tutamanyi okujjako nga Allah yakumanyi, n'abo batadde mu kanyigo. inna akhdahu alimun shadid, inna akhdahu alimun shadid. baganda bange
okukwata kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuruma. naye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kam hazzarana mirundi emekanga atwekesa fi kitabihi wa ala lisani nabiyyihi, atwekesa mu kitabu kya Qur'ani ne ku lulimi lwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. كما قال تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. الله سبحانه وتعالى يقال تنجحوا بكواتر الدلة مبقوم برز الدلة كوي بولي رزوب ياغي ebiyabikanga byabayaba ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bino byetuyitamu byabayaba. suratu sajida walanudhiqannahum min al'adhabi al'adina yabuyita byabayaba naye nga ffe tuwulira tufa. yabuyita bwa butaliimu naye buuza bulimu. buuza bulimu akubuulire haqiqatul adina, akubuulire obwenyirimu ekyo Allah kye yagamba nti kiki kitono. naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ekyo nja kukibakolako olubereberye nga sinnaba kubatuusa duuna al-azabi al-akbar. ninayo ate ebisinga okubeera nga binene yabiyita akbar. bifaanagana bitya? Allah kyayise akbar siba kitya? ya akhul karim, Allah kyayise akbar kifaanagana kitya? ng'obutono Allah tuwulira nga titubusobola nga butusukkako, fama baalu al-akbar, ate olwo byayita ebinene Allah subhanahu wa ta'ala bifaanagana bitya? naye Allah subhanahu wa ta'ala tatulimba gayogera mazima. omuntu wodda ne weekebera ne weeyaza osanga nga ddala mu butuufu toli mutuukivu, osanga nga ddala mu butuufu toli mulungi. nga bwe kiba nga Allah subhanahu wa ta'ala abonereza olw'obujeemu osobola okwekakasa nti mu butuufu ana minhum, ddala mugimu bwabo abamujeemera. bye tuyita ebizibu tatuweeka atubuulira mazima n'atugaa nti wama asaabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. ebyo bye mulaba ebizibu bujeemu bwammwe. lakin man yasma, ani awulira akanyigo. waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. temuvuddeeyo ne bwe mujjukizibwa amateeka gange, musigala temufuddeeyo. a'rada mugalaba kyawuli, mugakuba amabega ne mugenda mu maaso n'obujeemu bwammwe. fa inna lahu, mbakakikasiza ddala tewaliwo kubuusabuusa yenna anaakola ekyo.
ajja kufuna maishatan dhanka, ajja kufuna akanyigo. يقول أهل التأويل ضنكا في النفس أولياء غفونا ولزدوا ستريس زدوتا ضنكا في النفس ستريس زدتا بعد السمراو وضنكا في الأهل غفونا ولزدوا ممكا أيضا متاع أيضا مبارك ani atali mu kanyigo ka mukyala, ani atali mu kanyigo ka mwami. Alkullu yasfu, buli omu yemulugunya kwoyo gwe yalonda ng'omukyala, buli omu yemulugunya kwoyo gwe yalonda ng'omwami. Abdullah ibn Mas'ud agansinze buli lw'embeera n'embeera etateredde wakati wange ne Allah bwe mba nakoze ekisobyo nkirabira mu maka gange, kirabira ku mukyala neewaggulako. Dhankan fil ahli, abakyala beemulugunya kwabo be balondanga abaami, abaami beemulugunya kwabo be balondanga abakyala. naye abeemulugunya tufaanagana tutya bainana wa baina khaliqina, wakati waffe ne yatutonda Allah subhanahu wa ta'ala. ama a'radna an dhikrihi, tetubanga adhabu min Allah. wa dhankan fil awlad aw dhurriya, omufunda walizibwa n'akanyigo mu zadde. man la yashku, ali ateemulugunya ku zadde lye. ani ateemulugunya ku zadde lye. wa dhankan fil nas, dhankan fil nas, okufunda walizibwa akanyigo. حتى من لا يقيم الصلوات الخمس يشكو من قلة المال. ما تيجي داو صلاة تانو ما يمرق نمك نمو إليه الجلال. نارنا كبت من الحرام، نارنا كبت من الحرام. ما يمرق نياه انتفنا رجب بطنو naye ng'abadde asaana n'okufuna ewadde. Ajukira kapito min al haram, naye yeemulugunya nti zijja kiki, zijja kitono. okutuuka ku kyewuunyisa ne bannyinaffe abali ku kkubo abakola ogwa neekolera gyange nabo basaaga beemulugunya kizijja kitono, abo bakozesa tebabalabe. n'omukyala wa fulaani atudde mu maka ga fulaani ng'atuddemu min al haramu, ng'atuddemu mu ngeri ya haramu, naye akakasa nti atudde wasuaini naye fil haramu, naye yeemulugunya nti tebafuna bulungi mu maka mwali. Allahu rahimun, Allahu rahimun. Allah buyigirivu wakusaasira, olaba nga twandifunyeeyo ekyokulya. bw'olaba nga senga yali muntu, senga yali mugabiriza atali Allah, yalibaddenga omukyala ali ewaka mu nju ewa Omar oba Abubakari oba Sulaimaani,
ng'alinda oyo gw'alinda bbeyo gy'ali amwendeko yandibadde amuwa wadde okulya. naye bw'atafuna naye yeemulugunya. ضنكا في الأموال وجور السلطان. جور السلطان ولهذا ما نبغى بقولين بجه. ما حال من يشكو من جور السلطان؟ بدا يوم وجه أريم ربنا كبرياتا ما نبغى بقولين بلا. ما حالهم بفانا كنا بدا. هذا في الدنيا. بابا بانت سيبه بالكوتي بابيرو داكو. فهل تجد أحدا يفكر ويخشى من عذاب الله في القبر؟ وإن كنا من تأتوري أتينا يكري لو كنا نسبق الله سبحانه وتعالى مقبرية. تعالوا جاوتوا كيف يقف الناس على القبور وهم يسكنون غيرهم. جاوبوا لا بيكون بزيكا وبزيك وهم في راحة. نراي بميرين ولا بانغا بتاينك بقرا من أني قوتوا يا نوم لا بكو ngalo woza hatta nga balina ko bateeka fil qabr. Ani gosanga nga afunyemu okutya. Era okutya okwo agenda ngeyo nga yagenda okuziika aveeyo nga kulina kikumukyusiza. Aveeyo nga agenda kuleka kyonoono mu byonoono byabadde awangaalirako, oba aveeyo ng'agenda kukola mwebyo byabadde alagajjalira, mwebyo ebyamulagirwa Allah subhanahu wa ta'ala. هل بقي للموت وعظا؟ أقولي أن المسجد اليوم فيه ممن يعصي الله لا يغجم إلى الله سبحانه وتعالى وقفوا تارنا المسجد. كيف يعفى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من يفقد والديه أن يأذن وقام زدى بني لكمتوسا أن يأذن وقام زدى بني وهو مقبو لكمتوسا في طاعته مقبون لقوابون لما الله سبحانه وتعالى. أن يأذن ومزدى لكمتجاء عن معصية من المعاصي. من منا أنا أتاني ngokufirwa omukyala oba okufirwa omwami nga kukuwikuhu nga kuteeka okutya mu mutima gwe. wayatawaqafu an maasiyati llah. bwe yavudde mu kinnya ng'ateekayo omukyala we, bwe yavuddeyo n'ava ku kyonoono mu byonoono byabadde amanyi byabadde ajeebera nabyo Allah subhanahu wa ta'ala. mukyala ki eyakiise omwami we?
نكمل بين تصلح ما بينها وبين ربها. من يفقد ولده أن يغير واقو معنوي، أن يغير واقو معنوي ورزق الدنيا فتسبب في خوفه لله. نكمل بين قريران حقوقات الله سبحانه وتعالى. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Mutonga lwaki omubaka yakyusa yali yatuziyiza okugenda eri ebijja akati nedda. Kati mugendenga mulambule wewateeka maama wo, wewateeka taata wo, genda otuukeko wewateeka omukyala wo, genda otuukeko ku kijja wewateeka abaana bo, genda otuukeko wewateeka ab'oluganda lwo. Sanga omusajja omukulu kajja mukulu nakugati batuzaala abaana 7 tusigadde babiri, tusigadde ana bonna baganda bange mbaziise. N'omubuuza an athar haza, n'omubuuza obuwufu ekyo kyemwaleka mu bulamu bwe wakati mu kutya olunaku lwaliyingira baganda be we bali beyazaalirwa nabo kyakyusizza ki? Mwebyo Allah byamulagira kijjo byejakyusizza yagati mbeera eyo katandika okugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Obujeemu buno kamukeeko embeera eyo yatuusa okubeera nti nali nkola ekyonono fulaani kanze ku kyonono ekyo fulaani. خوفا من عذاب القبر، خوفا من عذاب القبر. هل بقي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنذاره ولما قتاتك جاء مقول اتقام توبك صلى الله عليه وسلم مفه وفيك التاقوي لما مر بقبرين ويأيك قبر البري قالت إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان. أرى مكبر بالبري bali mu bibonerezo, bali mu bibonerezo. وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. bono balina bange yavireddeko obuzibu n'okukoleza bwakwabwe kibali bangange binene naye nga binene maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kagati amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min bawli, omukulu yali teyekuuma ku mukojobo. Bw'otunuulira omuntu maaso engeri gye bayisirikula omukojobo mu buwotiro obukyalibwamu mu bibuga olabanga baqiya lihadha alhadith. Hadith eyo kirabanga ekyabakasa waliwo omuntu yeekuuma ku mukojobo gwe khawfan min adhabi alqabr, khawfan min adhabi alqabr. Gati nawuyo omubaka nga gati bw'otekuuma ku mukojobo ebibonerezo biri mu kabbuli yawo ate nga byalubeerera. وأما الآخر يوم فكان يمشي بالنميمة، فكان يمشي بالنميمة yalina olugambo n'emmidi eno gye tulina ne bwefaanagana. كيف ينقلون الكلام بين الناس ويفسدون بين الناس؟ engeri gye bajjulula ebigambo wakati w'abantu
wakati w'abantu babamuweereza nga biweereza oli ne bugera ku makyama abantu balinga ne bafaanagana famirizi zifudde eŋŋanda zikutuseewo abagumba bakyakalanye olaba nga hadiisi eno ekyatiisa ali min azaabi alqabr ani agamba nti sijja kukola kino olw'okutya ebibonerezo by'omukabbuli قول النبي صلى الله عليه وسلم كانت النبي صلى الله عليه وسلم وأما العبد الفاجر أو الكافر ومن لا تكرز الله رمونك وغير انقطاع من الدنيا وإقبال للآخرة لا تموسي لا يرك إلى قنكم فانبقى صلى الله عليه وسلم ناجم يرجين الرئي انتقل واتكو سانغة مزم ذيكا لا تنميزانغة جيوة بملايكة بميزي نبا متوزا نبا موزا مفربك وما النبي وما دينك وما علمك تبولي لكو وردو سينزو مدزو تبولي لكو النبي تبولي لكو الديني تبولي لنهو مما نيوشد ينقلا أترى لهذا الحديث ولما عند حديث ديني يجب يومك صلى الله عليه وسلم وغفلة الناس نبتقى يغابات عن تعلم ما يتعلق بربهم kubikwatagana n'okuyiga ebikwatagana ku Allah waabwe n'omubaka waabwe n'eddiini yaabwe olaba nga hadiisi eno ebayinako asamu olaba bwerinako obubonero omuddu ayanukule nti haha la adri omubaka sallallahu alaihi wasallam nalondawo tubuulirako biki ebitirira oba olyawo bwe tunaabitegeera binaabako kye bitugata tufunemu okutya twegase nabyo tufunemu okutya twegase nabyo yagamba nti fayunaadi munaadi min assama omukoowooza akoowoola okuva mu ggulu an kadhaba abdi omuddu wange alimbye kati nga bw'atayanukudde mukole bino wammanga fadayiqu alayhi qabruh kabbuli ye mwongere ogimufunde waliza hatta fayudayiqa alayhi qabruh hatta takhtalifa dira'uhu toteekangako omuntu mu mwana adaami tomanyi bwefaanagana naye ogamba nti bongere bagikuuze mpaka embiriizi zo bwe zinaayitaŋŋanamu bulumi la natasawwaru bulumi bwe tutasobola kubeera nga tulowoozaako wadde okufumiitiriza wa afrijuhu min annaar awo naamutabye waliwo ttaka muleete ebyaliiro okuva mu muliro waftahu lahu baaban min annaar mumuyunge mukonekitinge kabbulye n'omuliro atandike okufuna ku bbugumu lyagwo wahaaqa bi ali firaun suu al'adab nga wonna wonna wonoobeera we banaakuteeka bikakate ku firawuna n'ettiimu ye ebibonerezo by'omukabbuli ebiri ng'ate bafiira mu nnyanja mu mazzi naye olw'obusobozi bw'Alla obukwatira omuntu wonna w'aba amutadde n'amutuusaako buli ky'ayagala
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الله كتشا ومن أصدق من الله حديثا. nga byayogera mazima bateekwa okwokebwako eyo gye baafiira mu mazzi buli ku makya n'akawungezi. weegasa otya? weegasa otya akhil karim nejjuwa omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yatukubirizanga omuntu tatoola salaamu بعد التشهد قبل ما يستعيذ من عذاب القبر. nga tasabye Allah musaasa namukingiriza ku bibonerezo ebiri mu kabuli awo. hal nakhaafu min adhabi alqabr. ani bwolaba wahuwa bimaasiyatihi ng'ali mu buzibu bwe n'omulaba ng'atidde olunaku lwaliziikibwa, n'omulaba ng'atidde alibeera atya mu kabbuli wahda ng'ali bwomu, alibeera atya mu kabbuli ng'ali bwomu. kyali abirowooza kwadikira. وليس هذا فحسب ثم تأتي تحدث عن الآخرة. حتى وجه oyogere ku nkomerero, oyogere ku muliro. النار النهار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. binonga byeyalaga byonna bikula byetwogerako nga temuli. Allah aga nti ate waliwo wali kabatandaaga ne muva mu kabbuli ne mugoba ku yaumu alqiyama. man ba'athana min marqadina hadha, nga muvudde mu binnya bya kabbuli. hadha ma wa'ada arrahman, hadha ma wa'ada arrahman. ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatulagaanyisa, naye eyo gye tugobye waliyo ashadda al-azab, waliyo ate ebikakali ebitabeerangako na mu bwongo bwaffe kubikumiitirizaako bifaanagana bitya. man waffaqahu Allah, Allah bw'aba ateebesezza obwongo bwe okubeera abirowoozaako yastaqimu ويثبت يعني تريرا ويثبت يعني يويرا أصبر ونويرا خوفا من عذاب الله، من عذاب يوم القيامة، خوفا من عذاب يوم القيامة. قرآن ربك وقال قل إني أخاف إن عصيت ربي، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. محمد صلى الله عليه وسلم قد نجى obukyanga ndikwonna kuliwamu ku kujeemera Allah. ntya senga njeemera Allah n'abaako kyalagidde ne mba nga sikikoze, n'abaako kyaziiza ne mbeera nga ate nze kyenkola. inni akhaafu in asaitu rabbi, otya ki adhab yaumin azim. ntya nnyo ebibonerezo by'olunaku olunene. هل فينا
mubbe mulimu man yakhafu in asa rabbah. Mubbe mulimu ate nga senga ajeemera Allah ate ebibonerezo by'olunaku olumenye. Era n'omulimu ng'ekyo kimudrivinga nga kimubuulira nga kimuvuga nga yeekubiriza kwebyo Allah by'alagira asobole okubikola. khawfan min adhabi yawmin azim. Mubbe alina kuwulaba ng'atya obweraliikirivu bwe nga yeerwanako okuleka ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyaziyiza. khawfan min adhabi yawmin azim. وهل أنا منهم أرد زويو من يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم. ومن يقول دابا أمبوكي ومكو ومكدي جلسوا إلى موريمو مجالتي من تخاف مجالتي آسيا إن عصت ربها لا يمكن أن تستعين كان شنو الله يتيا كذا سيكا كان نتكودا يقول يسجون أقول لكم من تخاف أن يعتم بني نفسه Kyekyonoono kino kyendiko ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala by'olunaku lw'enkomerero n'abikola atya. Man takhaafu bamaama baffe oba bakyala baffe bannyinaffe oba bawala baffe era ani gwe tuyambye okunywera n'aleka abantu yaasuun n'aleka abantu oba bajeema bakole batya bajeeme nkagatu kubagoberera ku bujeemu bwe baliko kanywere ekyo kibagenzeemu Allah ayinza okukiyiwa mu bibonerezo bye kijja kukigendamu. aliwo aneddi wadde abantu ekyo kyebalimu kyebapinkiddemu naye ekyo tubonereza nakyo wadde tuli bangi nedda kijja kwetaba mukyo. sayuhzamu aljamu wayuwalluuna addubur bal issaa'atu maw'iduhum wassaa'atu adha wa amar. ekirinde tekigenda kukuyamba wetujemerera Allah subhanahu wa ta'ala mu kirindi. sayuhzamu aljamu naye bonna abajemera Allah subhanahu wa ta'ala nga bali mu gurupu. bal issaa'atu maw'iduhum Allah agaa nti baleke baleke nina wembateeze ku nkomero naye wembateeze wassaa'atu adha wa amar wembateeze wakakali ate wakaawu. baganda bange min wasaili sabat ala alhuda mwebyo ebiyinza okuyambako senga oba nga obyekutteko التفقد والحذر من عذاب الله في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. أما في الآخرة وسورة البقرة الله يقامت ومن الناس مبانtu mulimu omuteeko gw'abantu
من يعجبك قوله في الحياة الدنيا من يعجبك قوله في الحياة الدنيا bw'ayogeranga akwewuunyisa mu bulamu obw'ensi. Ayinza okwogera by'ayogera n'olabanga ebirungi n'okutendebwa n'atendebwa. من يعجبك قوله في الحياة الدنيا waliwo gwe bandazaawo mbadde nzija wano daga ati muve kuba Sheikh Najib, la hawla wala quwwata Sheikh Najib بقول الشيخ النجد تجمع بين الشيخ والنجد وتجد من يصدق له وكان مقبلين قالوا لا قوله في الحياة الدنيا قوله في الحياة الدنيا bigambo byoyogera mubulamu obwensi buno من يعجبك قوله في الحياة الدنيا okwogera twogera naye ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه naye nga Allah subhanahu wa ta'ala amanyi bulungi byonna ebiri mu mutima gwo ne bw'osinziira okwogera by'oyogera n'obwennyini bwabyo n'obwekuba bwennyini bwabyo ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. أتنو ما روت وهو ألد الخصام وهو ألد لا يقدر من دروسنا يا مانغوا ألد أتى الخصام لما كوا كايانا تواangulwa tusobola ha ngaya iko kayana buli omu n'embeera ye kiki njagala aya ekisatu Allah agamba wa idha tawalla bw'akuba baakubya amabega wa idha tawalla n'ayolekera gy'ayolekedde osanga omuntu ng'ava mu kifo bwadda mu kirala ava wano bwadda wali saa fil ard n'omusanga ng'atambula mu ntambula ya bwangu fil ardi munsi muno naye atambula akola liyufsida fiha tambula mu nsi akola ki akola fasadun fil ard akola obwononefu mu nsi Allah byalagira takola Allah byamutiisa byakola ate nno ng'abikolera ku supiidi era alyokke talina nsonga tubawo kizibu saa fi l ard liyufsida fiha byayonoona obwononefu bwe bulina obuzibu si bwe twagala okwogerako ويهلك الحرث والنسل okwonoona kwe kutuuka okubeera nga n'ebimera emiti ebisigibwa
amalimiro gatuuka okubeera nga gwonooneka olw'okuba ye olw'obwononefu bwe. Al-mufsid, omuntu yenna bw'akolera obwonoonefu bwe buyina side effect ne ku bimera. Tobwaba nga Nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yayisibwako omu ku jeneza yagamba nti mustaraahu minhu, awummuddwa oyo. Ne bamubuuza nti mal mustaraahu minhu, awummuddwa otegeeza ki ya Rasulallah? N'agamba nti al-abdu al-fajir aw al-kafir yastarihu minhu al-bilad wal-ibadi wash-shajaru wad-dawab. Omuntu atali mulungi olw'okwekanya kwe Allah, olw'obwonoonefu bwe, bw'ava ensi emuwummula n'efuna obuweerero. Ebitonde bya Allah abantu ne bimuwummula ne bifuna obuweerero. Emiti gifuna obuweerero olw'okufa kwe, n'ebisolo bifuna obuweerero olw'okufa kwe. Kubanga obwonoonefu bwe wayuhlika al-harsa, obwonoonefu bwe bukosa n'ebyo ebisigibwa, ebimera bikosebwa olw'obwonoonefu bw'omuntu. Wannasiri, endyo ne zoonooneka olw'obwonoonefu bwe. Osanga waliwo omwana mu famire y'omuntu gwe basongamu kyoyo wakulaamu mu maka g'omuntu wakati. Biki ebidiira oluvannyuma lw'okumusongako nti omwana wagundi? Yuhlika al-harsa wannasir. Endyo nga ziri. Wallahu la yuhibbu al-fasad. Muteekeddwa okukimanya nti Allah tayagala bwonoonefu. Wallahu la yuhibbu al-fasad. Allah tayagala bwonoonefu. Naye ekyandeeteza ayaati zino yeyeddakaawo, kakutande omugambe nti tya Allah. Wa idha qila lahu ittaqillah, tenga wabeera yamugamba nti tya Allah, tya Allah al-Karim, tya Allah. Allah yagamba bwati, yalagira kino kikolebwe bweti, tya Allah okikole. Munnange idha qila lahu ittaqillah, tya Allah, ekyo kyokola Allah yekigaana kireke, tya Allah okireke. Abiheezinga atya? Akhazathu al-izzatu bil-ithmi. Yeerabanga wa kitalo, gwani omugamba? Omugamba ko ngaani? Akhazathu al-izzatu bil-ithmi, wakati ku kyonoono kyali. Genda mu maaso n'ekyonoono kyo, oli wa kitiibwa, togwangwako, oli wa bbeeyi. Baba kugambako be baani? Obasinga ssente, obasinga ekitiibwa, obasinga olina n'ekidduka, bo tebalina. Obasinga ekidduka, bo bwe bwani obwo. Hasbi Allah wakil. أخذته العزة بالإثم. بيقويرو الله يقول فحسبه جهنم. نينيش الجوق الصبرا أويو ممركي حسبه nina ekijjo mumala mpaaki halimba kizimatalu kaini
kawangala obwaka bw'enkaaga talikwana kawangala abiri agagwe agamaleko ajja kugoba wano hasbuhu jahannam omuliro tegumumanyi gujja mumala naye muliro kino gwekugamba wala bi'sa almihad wala bi'sa nga buddo bubi ani agamba nti bubi agati oyo ekijja okumusobola nkirina jahannam naye wala bi'sa almihad أيها الإخوة والأخوات فقال بانجي من وسائل الثبات من يتولي kuyamba omuntu n'alaba enkuyanja n'alaba ensi yonna ng'eri kwekyo Allah kye yagaana nasobola okufunamu olungubangu olugamba nti kababeere ku kyo sijja kibeerako nkimanyi Allah yakigaana kutya bibonerezo bya Allah Allah gwaba akiwadde kimunyweza Allah gwaba akiwadde kisobola okumunyweza khafu min adhabillah واثبتوا على الحق متيري ونزب يا الله سبحانه وتعالى في الدنيا متيري ونزب يا الله في القبور متيري ونزب يا الله بعد البعث والنشور تثبتون على الحق وعلى دينكم وليري ونزب ebitasobola kubeera nga bimanyibwa illa alalimun okujjako abamanyi Allah byawa okumanya waliyo ekibonerezo alkhatmu ala alqulub waliwo ekibonerezo khatmun ala alqulub nga kibonerezo min Allah Allah kusiba ku mutima gwa muntu n'abeera nga la yudiriku haqqan nga tasobola kumanya kituufu هذا عذاب من الله abantu abatakiriza Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagambye sawa'un alayhim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا kibonerezo min Allah ng'alina bw'abikka omutima gw'omuntu n'aguddako okutegeera ma yanfa'uhu nga ne bw'omukoowoola eby'obuluŋŋamu nga tasobola kuluŋŋama waliwo azaabu min Allah waliwo ekibonerezo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekirala la yafsinu biha abantu tebazuukuka ku kyo tebakimanyi وهو استدراجه kibonerezo ky'okutwaliriza omuntu man kana ala ma'siya wakati kubeera nga oli mu bujeemu wayuna'imuka rabbuka Allah subhanahu wa ta'ala ati naabisala okumuntugulira byengera bye ala al-ma'siya ku bujeemu bwoliko naye ate bitambula nga bwewabibala nga bwemwogera nga tukiina nsonga
zonna bitambulanga bwe nabibala byayitana. هذا عذاب من الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. بابوريكم منين جرجل كلام يبيتم يعقبون كذا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. omuntu buli lwasalawo obutabibeerako Allah byayagala bw'alagira bw'atakola bw'atiisa bw'agenda mu maaso Allah kati ebyo byekuba byoyagala awe wakusanyusa fatahna alaihim abwaba kulli shay. oyagala ki buli kyokola kigende mu maaso. hatta idha farihu bima utu mpaka bwanakufuula nga you are contented. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. nakukwatira mu byengero omwo nga tolongooteza ogenda okuzimula amaaso ng'omuli mu kabbuli nga al-an waqad asayta qabli. للحديث تتم حديث تجاك جونجر فيه إن شاء الله. من وسائل الثبات بلا مهز لكفار يريد يا الله سبحانه وتعالى شورينا immunity كفيو شورينا immunity سمو الدنيا سمو كبوري سمو آخر. wandibadde ogondera Allah wandireta abajeema ne bagenda mu maaso n'obujeemu bwabwe wandyebuuzizza kiki Allah kyayagala nkole ne weerwanako okikole. tolina kyosobola kubyosatule kebibonerezo bya Allah byakunsi tetubisobola. ebyakabuli biralamu ebya qiyama. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.